kweza abantu banjagala okuva lenatandika okuyingira media ku top radio abantu bajjanga emotoka nga zijja nagula okundaba nze bwe wayingira waviira ku top radio nze we nayingirirawo naye abantu munjagadde nnyo bannange mwebale nnyo nze nga Kayibanda mu butono bwange amazima siina kyensobola kubasasula naye nyina omugagga wange ye Katonda wange nsaba abampere buli omu kyayagala abampere omukisa ate abankuumire nga muli balamu abagabirire buli ayina ekizibu ekibadde kimutawaanya nsaba Katonda wange ekyo kibajjirewo bannayuganda banjagadde nnyo ate nange mbaagala mu butuufu ate mugenda kunjagala nnyo kubanga kati ate nzize nankuba mpya era kino ekitundu simanyi kyakubiri njabbawa n'ekitundu ekyenkumi 4 mukama Katonda kuba nze nkyaliwo ngono botukoze obulungi obutayogerekeka mukulu Kayibanda twakoma omaze okulokoka amaze okulokoka ate nga ndwadde measles mwana wa measles zo zannuma era nawulira kye bayita omuliro n'entegera kye bayita omuliro era kyovola ebiseera ebisinga nze mbeera mu kwenenya buli lunaku abantu bagenda ne bagamba nabadde mu kusaba essaawa 3 ng'osaba ki ojja kunyirizaamu ne Katonda essaawa 3 zimale nga weenenya ebyo abiwulira kubanga birimu okwegayirira birimu okwevulunga birimu okukaaba naye lwaki omala essaawa 3 ng'omusaba busabi mwegayirire weenenye ne bw'onoomala ennaku 3 nga teweebaka naye ng'oli mu kukaaba oli kwegalira kwenenya kasa Katonda amala okumwenya otegeera otya nti amwenyeza olabira ku byobadde ebintu engeri gye bijjamu ebibadde biganye ng'olaba bikola ki ng'olumanya Katonda akoze eki naye ebiseera ebisinga osobola okusabira essaawa ezi naye ng'onyiiza munyiizi nga munyiivu agamba ono ali mu kunsaba ansaba muwa obugagga naye omutima gwe muvundu mubi tayagaliza mulogo asabira banne essaala embi mukoddo kati omunyiiza bunyiiza naye ate bw'ogwa wansi byonna n'obyenenya obusungu obukoddo omutima omubi mukama onsaasire ompa omutima omulungi taata nkwegayiridde mukama ebyo abikola ki abiwulira mangu naye abantu ebisinga baagala kusaba njagala nzimbe apatimenti njagala ntambula amawanga njagala nzimbe kalira njagala nvuga emmotoka ennungi kati byonna bikuweddi lwe walokoka lwe wava ku mwenge n'essigala lwe nalokoka si lwe nava ku mwenge n'essigala kubanga bwe nalokoka omwenge gwo naguvaako kubanga nagunywa nga tegukyawooma okwo gwo nenvubako naye sigala ye namala ewiiki nkyafuuwa etakasigala ako kati era waliwo omwana yandeetera enjaga yagireeta mu kabiriiti enjaga nno yankolera yankolera kuba bwe twagendanga okuyimba jjukira lulinga okuyimba osooka n'oyiwayo akakumalako ensonyi kati ogenda okujja wano ku stage wano ng'abantu ng'okuba kikube kati omwana bwandeetera enjaga nga sigala muyiwako ekitundu nenteekayo enjaga wakati nenzizako wano sigala nenkoleeza kati andaba alaba nnywa sigala naye kati nagenda nga okumala omune gwa sigala ogwo nga bano abantu benyimbira ndabanga obukoko obuto nga sibatya nga bwoyimbira ate nga nyimbira essaawa ezi kuba nze nasembangayo essaawa ezi 3 kati enjaga eyo nenjinywako ebbanga njaga nenjinywa ebbanga naye nali ntudde nga bwe ntudde naye neŋŋamba naye Mukama Katonda bino bye twateesezza nakugambye bw'oba ondokola onzije ku mwenge onzije ku sigala kati ate nva ntya ku sigala ate nenywa enjaga kati enjaga olwo bwekkuba ng'ovudde ku siteegi esigala tekkubye esigala era ekkubye kati ng'okikuluuti kati oba olya nnyo we wayigirawo okulya ebinyanyanyanya nenankanira ebinyanyanyanya byo bizaala embizi yo kugirya mbizi yo wagitandika dda eyo nagitandika dda kuba Katonda yaddira obuwoomi bw'ensolo zonna n'abuteeka mu kisolo eki kye bayita embizi n'otandika okugirya ate embizi singa oba nga okigenderedde nnyo lwakuba abantu tebamanyi kunoonyereza naye abantu baali badde banoonyereza kye bayita embizi kuba bw'ogenda mu ssuula ey'olubereberye
Katonda yawandiikamu embizzi era yajawula ku nsolo endala zonna bwe yali nga atonda n'agamba tuleeteyo ekirina obulamu mu ngeri yakyo ente mu ngeri yaazo eyo seeti n'agiteekaawo seeti y'ente ne mu ngeri yaazo mwe muli endiga mwe muli embuzi ate n'amala n'agamba tukoleyo n'ensolo y'ensi mu ngeri yaki yayo embizzi kyovula bagiyita akasolo k'eggwanga era tosobola gitwala mu nte tebikwatagana naye endiga n'embuzi osobola obbirundira mu nte naye teekamu embizzi olaba emisinde kati n'ajawulwa nagaa tukole embizzi mu ngeri yaki yayo kyovula bagiyita akasolo k'eggwanga ate ebeera manjuwo embizzi mukwano gw'omuntu okitegeera kati mu kunoonyereza okwange nga Kayibanda ndaba ssente zino okutubonyaabonya bwe ziti baatuteerako ezike si mukwano gwo era bw'oliraba wano kwezi odduka era kituufu ate libeera mu miti lidduka bwe lidduka ne ligenda egi ne ligenda egindi ne bateekako engabi si mukwano gwo era bwekulaba efuubutuka emisinde ebeera mu ttale bagoba ngobe kati byonna bye baateeka ku ssente zaffe bizibu kyova olaba tezituula tugoba ngobe nezigenze mu nsawo zigenda nezotadde ku akawunti zidduka zifuumuuka singa baddira ssente zaffe zo ne batuteerako embizzi ssente zijja kutereera nga bwe zibeera mu nsawo teziggwamu nga ssente mukwano gwo naye kati ssente si mukwano gwo ekudduka buddusi gy'ofunye leero ku makya okutuuka ssaawa 2 nga tojja nadde 10 lwolwo kubanga si mukwano gwo egenze okutegeera sente zolaba ez'Abamerika lwaki bateekako ekifaananyi ky'omuntu kubanga mukwano kyova olaba zirina Obote wano yateekako ani yateekako ekifaananyi so Obote tewalaba abantu babeeranga na kutiya ova otya ku CBS kakati tubadde tukyali mu ddwaliro wali kankumalireyo mu ddwaliro njoke nzije nkubulire enva ntya ku CBS mu ddwaliro awo nga ndi awo mu ddwaliro omuliro gufuuse omuliro ntunudde waggulu bwenti nga mpulira obulamu bugenda nenkola statement mizo zaluma nnyo bwatyo mizo zaluma nnyo kakati bwe ntunula bwenti waggulu neŋŋamba Mukama nkwebaza kubanga ŋŋenda kufa ate wamwebaza bwebaza mukazi wange bwe yakiwulira yadduka n'ayita abasawo bannange obusujja gulabika gumugenze ku bwongo mujje mulabe abasawo ne bajja ne bakuŋŋaanaawo neŋŋamba Mukama weebale kasitaamu ŋŋenda kufa naye nfudde mmaze okulokoka kwezi there is God and there is power in the name of Jesus amina bwe nayogera ekigambo ekyo ti Mukama weebale kubanga ŋŋenda kufa naye nfudde mmaze okulokoka omanye okuwulira nga olinga ava mu kutiya bwoti oba omusota nga guva mu kiyululo kyagwo nange bwe nali bwenti neŋŋamba mukyala wange abasawo gendo bayite nti ate kiki bayite batusiibule naga nedda lekaleka ne mugamba maama Luto sinze nagambye ondeete mu ddwaliro mu ddwaliro maze ennaku mmeka namala endowooza ennaku 2 ne 2 tezaawera we bantwala ku makya nebakusiibula enkeera akawungeezaako namugamba nagambye ondeete mu ddwaliro nga mpulira ndi bubi naye kati mpulira ndi bulungi nga mpulira akawewo akalungi manyi omuntu aba naatera okufuatira abanga awona nawulira ka fresh air eyabadde awulira omuliro guli nentandika okuwulira akawewo akalungi nasooka naagaana nemugamba nedda maama Luto nensituka ku kitanda nembubukabuuka nenkola bwe nemugamba bayite bansiibule tuddeyo sikyawulira kantu konna kannuma n'abasawo ne bajja nga tebakikkiriza ne bugali bannaye nze mpulira ndi bulungi mu nsiibule sigenda sula wano ne bansiibula nenzireka era okuva olwo saddamu kuwulira ndwadde yonna mu bulamu bwange kiki saddamu kuwulira bulwadde era saddamu kudda mu ddwaliro era nasanga lumu dokita wange w'ennamirembe abo bamuyita Dr. Kalibbala mukodomi wange wansenene kuba mukyala wange wansenene nambuza Kayibanda nga tokyajja mu ddwaliro lyaffe ne mugamba kukolayo ki ekitanda kyo ne mbagamba mwe nabazuula nti mulina ettima munniina ndwale mu nzijanjabe naye nafuna dokita wange mulungi nnyo aŋŋema nga sinaba kulwala ye Yesu naseka naye Mukama mwebaza tebbanga eryo lyonna lyonna ŋŋenda okudda mu ddwaliro nga bankubye akatayimba
bakukuba katayimbwa yene enkovu genda bawala bankuba katayimbwa ku Northern bypass wali kubigere kuki motoka bakakuba batya Katonda yali akapulaninze omye Katonda alina pulani nyingi kwezo oyinza okugaana okulokoka wano nga nkubulidde enjiri n'aleeta pikipiki n'ekkuba okugulu ne kumenyeka era ne bakusanga emulago ne bakubulira enjiri n'olokoka kituufu kivula nze ngamba nnyo abantu lokoka nga tebannakubulira njiri ng'oli ku kitanda bankuba akatayimbwa obanga oli luzira ye wonna waayagala akufunzizaawo era enjiri neekusangawo n'olokoka kasitaaba nga akwetaaga kati bwe bamala okunkuba akatayimbwa nze ndowooza akatayimbwa ka butemu ng'aka bulijjo wali oyimiridde nva ku bukedde nzira eka bwe nzira eka neerabira okunywa amafuta ngenda eka neŋŋamba nja ganywa nga nkola ki kati bwe nakomawo navuga nempita ate wali mu lubigi era neneerabira okunywa amafuta nenganga bwe neerabidde kange nenganyole kavule daba emmotoka bwetuuka awali abakatayimbwa amafuta ne gaggwamu ku kavule wane bwayiise wane Northern Bus wane kawalaawo sawa 12 kitundu nga bukya nenga emmotoka kanjireke wano nsooka enkwate ka boda ngenda okumaliza puroguramu emmotoka n'agiddira nsobola n'okukubira omuntu najja n'aginonaawo kati mba nninda boda saamanya nalinga ali mu kirooto nga ndoota ndi mu bbanga mbuukira mu bbanga bwe nti kumbe bankubye omwana nga yakkuba nziramu okuwulira bwe babuuka bwe balinnya wano mu kifuba bwe babuuka bwe balinnya muno mu kifuba oli ali mu mmotoka ataganjula ssente abagamba teziriimu bamugamba noonya nnyo kale bekakayina n'emmundu bali basooka kutyanga bamanyi okuba yabagamba abange obwedda tutya nga tolooza alina emmundu naye talina yadde kubanga muno mwonna nali sirina nemmotoka ngaoli akebedde ne sente temuli nalina $8,000,000 nga nakazijjamu zisasula ab'ebyuma abagenda okukuba ku World Poko Day ng'omaze ozijjako nga mulimu siringi 12,000 nga ku boda zinaakutuusa ku mulimu obanga olwotetekanyizeeyo ku mulimu nze ndi serebu buli omu ng'ayagala ntule ku piki ye kaakati bwe bamala okunkuba omwana antuga nalina kanvasi zange nga nakazigula ne jiini mpya ebyo ne babijjamu bandeka mu bokisa nalina n'essimu yange ya eriyo bweti eringa radio call nga nyina ne smartphone ne bagitwala kasaba ategeera kuba bwe yantuga muno naga tugenda kutta n'ababbi nno nga tolina ssente obaleeta obusungu nagamba tugenda kutta otuuka okubeera muno akasente okuweweeramugamba naye kaayi wammwe munzitira kikaayi waabwe nagamba gwe Kayibanda nemugamba naye onzise abange ono Kayibanda ne bamugamba akuwe ssente tatusirwalirako obwana buno ebyaye tobibuulire omusajja omukulu nsirwa kati ate yalowooza nti anvumye naye nga ate nze mu kusirwala mwe nafuna ssente obugagga okwesiriwaza era nga woogezewalira leediyo bakugoba weebali nnyo kugwe nti nja kusirwala wanzifunemu fune ssente kati akuta ono nga nziriza ekisimu kiri bwe yamanya nti gwe Kayibanda naye empale yagitwala n'engatto yagamba ebyo tabikulekera nga busala ngenda okutunula bwe nti mbulaba nga buvubuka buto naye nga buno singa tebunkubye kunsanyalaza tebwali nsobodde ne bwakusanyalalizaawo nga nyimirira buli pikipiki enyimiriza eyitawo buli motoka gyenyimiriza teyimirira naye Katonda aleeta omusajja omwagenda okulaba siyambadde engatto ate nzijudde ebitosi nagamba ono si mubbi ng'ayimirira agenda nga Kayibanda obadde ki nemugaba badde banzise nyamba ontwale wali ewa Sebbi antwale ewa Sebbi bwantuuse ewa Sebbi ng'alaba ekiwundu nkutte wano bwe nti naye omusanyi nga gufuuwa Sebbi ng'agamba nti mumutwale Namirembe ng'atuwa ambulensi ebeesibwa naga nti mumutwale Nsambya ate lwaki Nsambya pulaani ya Katonda ngenda gikubuulira nga bantwala Nsambya nga banteeka mu sikaani nga bankebera bulungi nnyo nga batunga nga banteeka ku kitanda nga neebaka ku kitanda bwe neebaka ku kitanda enkeera ngenda okutunula wali ng'omukazi ali mu kukaaba mukazi wo waliwo omukyala nga ajjanjaba omwana wali ng'ali mu kukaaba nembuuza mwanyinaza nzijanjaba nti oli omukazi ng'akaaba mwanyinaze nangamba nti alabika omwana we afudde nempulira nga ntidde nengamba lwe nazze muno ate omwana lwaba afa nengamba mwanyinaza jangu tugende tulaba omukyala oli nga tugenda
omukyala ng'agamba omwana ng'alabika afudde, ne mugamba maama sirika omwana mulamu tajja kufa. Ninga mwanyinaze leeta emikono ne tumuteeka mu kifuba ne tusaba ne tumusabira ne tumala ne ngamba mwanyinaze ne bano bonna abalwadde tubasabireko bonna. Ne tugenda nabo ne tubasabira buli lwadde kitanda ku kitanda bonna bwe namala okubasabira woodi yonna ne nengera wali ali ku okisigeni bamuyitanga Dasime Mapeesa. Dani ku Mapeesa. Nga naye ali wali ne bangamba amaze emyezi 2 takola ki. Naye ne tumuteeka emikono mu kifuba ne musabira nensaba ne mmala nenzirayo wali. Ekiwundu ne kitabuka, obulumi ne butabuka. Nenkaaba ne bangamba tokaaba, twakugambye oli mulwadde gwe wagenze mu byakusabira abantu. Ne ngamba kale kasama zo basabira. Kati otulo ne tuntwala. Omwana oli yali tafudde oba yali afudde? Simanyi nze nasaba busabye oba yali afudde. Kuba nange nalina obulumi bwange. Kakati obulumi buyitirira neebaka nno kuba nazukuka ssaawa 8 enkeera. Naye ngenda okuzukuka nga woodi temuli balwadde. Ne ngamba mwanyinaze abalwadde bagenze kunaaba. Naga nti babasiibudde. Obwedda basiibula omu ku omu nga tusigaddemu nze n'oli gundi Mapeesa. Nuga nti leero ne ngamba yita abasawo. Bwebanga bali bonna babasiibidde benasabidde kati ate nze yabasabidde ate nze mbeere wano. Kirabika guli gwe mulimu ogwandeese bwe mbanga ngumaze zisobola kubeera wano. Ne mbayita abasawo ne baga nze ŋŋenda nva wano ŋŋenda. Okitegeera kati nali ndi awo nga director wa Midwest Consultant azze kiki sendemekeza eddwaliro nasasulawo $1.5 million. Ate nga gyali $5,000 Bukedde yali ezisasudde. Akakadde kamu n'ekitundu kaali kange. Musumba nga wali osolooza endiga mu ngeri yo. Katonda Bukedde esasudde $5,000 gya ddwaliro. Director wa Midwest Consultant alese akakadde kamu n'ekitundu kaako munaasasula eddwaliro. Ulira omulimu Katonda bw'asasula. Jjukira nasabidde abantu woodi namba ate bonna babasiibudde. Ne ngamba nze sidda wano. Nga director ngamba nti nennabbi agambye akwetaaga wali agala kukulabako bannange badde bakusse. Nabbi Kakande. Kogwe nti ate olabanga abira mubikire mukwano gwange naye atankutukidde mu ngalo. Nze namukoleranga obulango bonna ng'alina crusade. Nze mukolera obulango nga tugenda wali ku 2 bwe bakuyisiza bwe bampisiza ng'ajjanga mukwano gwange nga walabye biki nga naye akwatayo $5 zaali $5. Ng'omusajja yakuwasi $5 naye ng'azimpa almost akakadde kamu $7,000. Si bubiri bwate buweze bubiri. Omusajja ng'agaba ssente nga nzira eka yagaba $. Tegera bwe nzira eka jjukira gundi teraka yabamukuba akatayima naye yamala emyezi 3. Jjukira nze namalayo ennaku 2. Wiiki emu bweti nembeerako wiiki emu nenzirayo ku Bukedde. Naye abaana nga batimpula akatayimbwa. Nenkola bankuba akatayimba kwezi. Nempuliranga ndi mu bbanga bwenti nga neetooloola kumbe bakoze eki. Obuwongo nga bumaze okusanyalala. Naye nkimanya luvannyuma nti bw'obanga ofunye akaseera oyitakokko mu ddwaliro. N'olaba ku balwadde. Mu butuufu waaliwo pulaani ya Katonda nga waliwo abalwadde abaali bagenda okufa mu woodi eyo Ensambya. Kubanga jjukira dokita agambye omuntu omusaayi akutte wano gufuumuuka. Namirembe wano kwekuntu. Ate era bwakyusa pulaani nti mutwale Ensambya. Kuba obuzibu bwali Ensambya. Ekyo nkitegeera luvannyuma nga mmaze okukkiriza Kristo Yesu. Nga mmaze okugenda nga ntegeera pulaani ya Katonda engeri gy'akolamu ki. Ebintu. Kaakati ova otya ku CBS? Kati CBS odde ku Bukedde. CBS eyo kubanga twaleka luli nga Ssaabasajja abagambye omusajja wange mumukomyewo ne bakuzza ne banziza n'enkola. Kaakati bwe banziza n'enkola nkola ebbanga ddene nga tukola jjukira neeyama
mu maaso ga president ne mugamba Your Excellency kuba yambuza ekibuuzo nange Kayibanda toli ku management ya CBS tolinaamu shares kati oli mukuŋŋaama nzizeko lediyo onkakasa nti bwe naagizzaako tebadde mugginvumirako nange ne mugamba mukama wange ekkomera ly'e Luzira lwaki tetuliggalawo nga buli azze omusango tumukuba ssasi ne tutamusitependingako ssente ate kumujjanjaba ate emmere naye ekimutwaza e Luzira abonerere ki naffe ebbanga liryo lyetumaze nga ledi eno teriiko tuboneredde tewakyali agenda kuddamu kwogera bigambo bikola ki ne mubuulira amazima nti manager director oba katikkiro oba ani tewali atugamba bye twogera ku lediyo ffe bapulizenta ffe twabyeyogereranga era nze nkukakasa Your Excellency nti ŋŋenda kufuba okulaba kati nga bye twogera tubisunsulamu bireme kuyitira ne mugamba ekiragwe watuleetera obuzibu watukkiriza okwogera tewatulaga bwe tukoma ffe tubadde tuwolokosa ne twogeramu n'ebikunyiiza ne mugamba naye kati ŋŋenda kutereeza tugenda kutereeza era ne mugamba gwe nkolera ekintu kimu kyokka ogambe Kayiwula tebankwata kunteeka mu kkomera munnabyabufuzi yena anajja ku lediyo n'ayogera ebintu ebikunyiiza nze ngenda kuyingira mu studio mumenye omukono ne mugamba Your Excellency dedi yeno gizzeeko ompeeyo omwaka ogwo olaba obe neebateteredde naŋŋamba Kayibanda omwaka munene ŋŋenda kuwa emyezi 6 nemanya lediyo ngikoze ogimaze ngimaze kati bwe najja era omulimu nagukola oba twatulanga meeting ne bagamba bannange tulongose mu bye twegwera ate bajja gamba tutiriridde kabaka tutiriridde ne bagamba mu butatiririra bwa kabaka oba tubadde wano ng'enjala etuluma nga tuli bubi ani abadde aleeta akawunga n'ebijanjaalo njagala mutegere kimu ti CBS eno gye mulaba ye maama waffe ye taata waffe ye sponsor waffe nolwekyo twogere ebigambo ebirungi ebimubeezaawo obutaddamu kugikola ki kugiggala ne mbaga nze sigenda kukkiriza kigambo kyonna ate ekireeta okunyiiza omukulembeze w'eggwanga twogere ebigambo bingi nnyo ebiyamba abantu lediyo eno Ssaabasajja Kabaka yagikola nga yakuyamba bantu be si kuvumirako bantu ne tubeera bwe tutyo kati munnange lwakya lumu ne balangirira batugamba mu meeting ne batugamba bannange waliwo enkyukakyuka ezigenda okukolebwa mu lediyo naye siffe nga management ya lediyo siffe tukoze enkyukakyuka ezo naye abawuliriza be batusabye tukole enkyukakyuka ezo bebazikoze eki bebazisabye kati nze nga ndi mugumu nnyo ng'asula ku ttaka ti mu nkyukakyuka siriimu ekisooka nze buli mwezi nayingizanga obukadde 40 buli mwezi milioni CBS kakati nga ndi mugumu ate ne byenkola nze tebansikira ekyo nakigaana alinsikira ye mwana wange mu byegwe naye wenyimiridde teryansikira tebanzirira mu bigere ekikyo kikola brand yange kubanga eva mu nze mwennyini ate bwe njikola n'empisaawo n'enteekawo ebirala ebiremesa omulala okuddira nze ne mu muzannyo guno ku theatre ku stage paati eyange togiteekamu muntu tagisobola kuba nze nsobola ogenda baaka stage n'enkomowa ate n'ebirala nga bipya era nze nafunanga obuzibu mu bantendekanga anti ontendese bino olwaleero ate nkyanga nze naleese birala ate nga bisinga byewantendese ng'obiyiyiza ne bikuwoomera akati munnange enkyukakyuka bwe zajja tezatandikira ku nze gwe kennyini kaayi waabwe enkyukakyuka zatandikira ku kaayi waabwe n'enva nnungi bampanuddeyo mu Mulengera Express kintu ekyo ne kinkola bubi nnyo kyakola bubi nnyo nnyo
era mu mbeera yonna ekintu ekikyasinza okumpisa obubi kyekyo mu nsi muno okuŋŋamba nti banzije ku 89.2 leediyo gye nasanga ng'eriko olusoga lwokka nga bagiyita y'abasoga kiki nenzimba leediyo eyo okulaba ng'ekola ssente kuba nagamba mukama wange mwami Kasozi ne mugamba leediyo eno etayingiza yadde 10 munoonya kugamba nti temulina ssente zinsasula ne mugamba nzikiriza ndeete ssente nengenda nendaba Salimu Uhuru yalina restaurant wali kuna Kivubaawo Kafumbe Mukasa ne mugamba njagala kulanga restaurant yeeno mpayo mitwalo nakkiriza n'agamba nengenda ewa Salongo Bosa yayina edduuka lirawo ku Makairo waggulu wa paaka empya baliyita Sentema yayina firiji ng'ayina cylinder head zino bweza firiji ng'ayina ne TV nga ekiduuka nga kivaalo ne ku kidomo ne ku kipipa kiri naye nga byonna bijjudde byonna biriko enfufu byamudibako ne mugamba mpaayo emitwalo nendeeta miliyoni ye yasooka ku 89.2 kwaliko mawulire ga Lusoga nga tewali yadde 10 ekikola ekivaayo ekiyingira nenkwata miliyoni nenjiwa mwami Kasozi nenyingira production nenkola obulango nentunda pirawo wa Uhuru nga sawa 5 pirawo aba aweddewo Katonda wange nentunda firiji ziri ne TV ekiduuka kyonna nenkikaliza Salongo Bosa nankweranga kayiba toddamu kulanga ebintu biweddewo olwo leediyo gye bayita 89.2 njogera nga ntya Katonda bwe mbanga nnimba ankubeera ddu wano kati wendi netandika okukola ssente nentandika okuleeta business nga ngenda nendaba edduuka nti Kwezi Enterprises nga nzenze nanga Kwezi Enterprises nga nanga nga bakubuulira nti wataddeyo obulango kusibye nti akayimanda ngaakuli bubi bagenda okukola omusajja nga mpita kyetagisa ssente mmeka olwakyamuukiridde nti kakadde kamu n'ekitundu ng'akampa nga ndeeta nga tuteekayo leediyo neekwatayo kati buli kiraya nti yayagalanga kulangira ku 89.2 leediyo netandika okukola ssente program nezitandika okubeera sponsored neŋŋamba kino kyebansasudde leediyo baginzigyeko ate nga nange mwempulirira life omanyize nina ebigambo bingi njagala nnyo kuba era kyova olaba obulokole nnyumirwa nnyo obulokole kuba nkwata microphone okubuulira enjiri ne bweba enjala ebadde nnuma nzikuta bulijjenkoma okufukumula ebigambo ate n'ekiwanga gye kikoma okuleeta ebipya neŋŋamba banzije ku leediyo nange kwembadde neegazanyiza nenjogera kati baagala nkola kagundi ka seconds 2 bakulese kanankanika Kayibanda yali wa seconds nga 2 west kale nempulira nga nabyo bintamye bwe nzijjukiramu olutalo lwe mbaddeko okuzzaako leediyo bwe nzijjukira olutalo lwe nalwana leediyo eno kubanga epiikinga abantu bateekeko ssente nempulira nga mpeddemu amaanyi omanyi talenti eno ogiraba teyeetaaga gisumbuwa oyinza okuggwamu amaanyi omuntu kasaakusumbwa mindset yo n'ekyuka kati okugizzaawo osobole okuleeta okuyiiya kiba kikaluba nagenda okulaba nga n'abantu bennyini pulira sikyalina laavu nabo buli muntu ng'omukyayi neŋŋamba ddala bebatyo basajja bebatyo bwe bansasudde kweri olwo nva nnungi nva nnungi oba bamugamba ki nva nnungi oba bamugamba kukola kiro nva nnungi omanyi omuntu asobola okuleeta ekiri waliwo omuntu okukugoba direct n'okukugoba indirect naye ng'akugobye akuwadde programu ey'ekiremya akati bwe kyajja bwe kityo nti batujje ku mpewo naye mpita nva nnungi ne mugamba nva nnungi tuli balokole ffembi ate batugobye ffembi leeta emikono tusabe tutegeeze Katonda waffe nti batugobye n'aleeta emikono ne tusaba
nengamba Mukama naye okungoba kw'abantu bano buli sikumatira bulungi Mukama lubo omugamba naye nze mmatira bibyo naye twebaza Mukama kubanga batugobye tewali bubbi nti batugobye nga tuli babbi naye batugobye olw'okwagala kwabwe nga bwe babikoze eki kale Mukama katugende tukulembere gye tulaga kuba ne wano gwe watuleeta tugenda akati bwemala ndowooza wiikisi zaali oba 2 wiikisi zaali 2 ne bampita aba CBS baddamu bakuyita baddamu ne bampita naye nga Kayibanda twagala otusonyiwe twakoze ensobi ate gundi yakoze bwati ate gundi nakola bwati naye tusaba tukole ki otusonyiwe ne mbagamba mbasonyiye era kati obusungu bukoze eki bunzikakkanye kati onookomawo okukola ne mbaga nti mwaŋŋambye basonyiwa era mbakoze eki basonyiye entambula neŋŋenda ndowooza gyali namala emyezi 8 nga toli ku mpewo nga ndi waka kati omwana Medi Musisi ono wabukedde nankubira essimu nangamba Kayibanda oliwa ne mugamba ndi waka wafuna omulimu ne mugamba saagala nako okukolera abantu abatasiima ngenda kukolera Katonda wange yasiima nanga atoyogera bwotyo osooka ojjeko wano kubukedde tulabe nanjirinya nga ngenda kubukedde olwo emyezi 8 olyaki nakyewuunya nange nafunanga omutwalo oba kwezi yagumpadde naye nga gumala awaka ogwo ekintu Katonda bw'abanga akirimu ng'ebinyanyanyanyi olwo tebitambula ate ng'obijjewa bano abantu bawano obalaba abantu basobola okusponsalinga naye nga oli ku mpewo naye bw'ova ku mpewo mbimanyi bw'ova ku mpewo buli omu akudduka emikwano osobola okusigaza emitono n'obutasigaza naye nze kyeneebaza Katonda nti siri ku mpewo naye abantu buli woyita olaba nga bayaayaana mujje mulabe gunayiseebwe Kayibanda buno ekyo kyeneebaliza Katonda nti ekyo kiwakisigaza feva yo nkyagirina ebbanga limaze sigenda mu myaka 3 kati ng'ovudde ku mpewo bannange kakati nga ngenda kubukedde nga bambuuza twagala okolebwa no kubukedde oyagala sente mmeka nembaga njagala obukadde 5 ate obukadde 5 nyingi kati olaba nembaga kati mumbadde mwagala kumpa sente mmeka oli nagamba ffe tugenda kuwa milioni 2 nembagamba eki kati bwe nagamba eki kati oli yalowooza nti nziganye entono aye Yesu kubanga eno gye wali mmanyiyo sente zaayo zitonyanga ttondo ly'amazzi sente nasaba okunyongeza ne bagaana kati sente bali ze bampa nga zikubisaamu ezeeno ndowooza kwali kubulako emitwalo 4 zikubiseemu ezeeno emirundi 3 yes nkimanyi ekyo kati bwe nagamba eki kati oli yalowooza nti muwadde entono aganye nagamba olaba Kayibanda kati olupapula gwe nkumanyi oyinza okufuna kateekamu lupapula awo ne bakusasula tulina ne TV osobola okuteekayo egundi skits zo ne ku TV ogunagwo omusa ojja genda okugatagata nga milioni 5 zikoze ziwezi ne mugamba manyi nze nalokoka amala ogenda okuddayo okusaba mbuuze Mukama bwanzikiriza okukolera milioni 2 oba okukola 1 nga nenkyanzija kati mba nfuluma bweti omutima nenga naye manyidde abasajja bwe beekuba kati basifiridde omulimu naye nempulira muli mutima eddoboozi eriŋŋamba nti gwe obagambye bakukubire eyabagambye bakukubire
tayinza bakkiriza kwekuba ate omuwadde ekitiibwa ogambe komala okuddayo osabe omubuuzi ebyo Katonda byayagala. Bwe naddayo nensaba nasaba era nendoota nga ne mu studio za Bukedde nakeera 12 nanyingirawo naye nkola olwo bakuwadde puroguramu ki Bukedde butya naye nkola era nakolayo ndowooza nakolayo ba mwezi gumu naye ngamba nyina ekipya kyensobola okuteeka ku TV kiki waliwo skits ze nazannyanga nga nziteeka ku WBS twazirabanga ezo nga tutuula ku mmeeza nga contract ngisayininga obukadde bwali 3 kadde 3 mu emitwalo 2 bwobugata kuzira emilioni 5 mu emitwalo 2 kogwe nti kiwedde nga tukola tukoze rediyo tewulikika Bukedde nga bajiwulira abatono katonyeze ttaana bajiwulira abatono abantu balajanye abantu bajja Costa namba okuva e Masaka ne banga Kayibanda da ku CBS CBS yagenda okusasula ffe ab'e Masaka tugenda kwekola omulimu nga ffe tukusasula naye mbagamba ekikulu si kya ssente naye nyina ekizibu ekyajja mu bwongo bwange n'abantu abo nga tukola twakola programu nze nenva nnungi olwo nenva nnungi wamuyise najja eno Emengo wanva nnungi yali alina edduuka wali manager wa Bukedde Albert Kabanda najja ne tutuula wali wanze namugamba nti sobola kuleka nva nnungi baatugobye ffenna naye nenva nnungi njagala bw'oba onjagala nenva nnungi akole ki najja ne tuteesa wali nenva nnungi ne tugenda ne tukola ki ne tusangayo Henrico nga ayagala ayinamu speeding eya Patrico ekintu ne kitunyumira combination neddawo era by then twawangula award ya morning show morning show ye yaffe ye yasinga ne Kalisoliso ne tumuwangula ne batuyita award twagenda ne tuginona batuyita buyisa tugenda tunona award yaffe ne tukola kati wajjamu kibuyagaawo ne wajjamu kibuyagaawo nva nnungi ne bajjawo Henrico Kabanda ne bajjawo nva nnungi neŋŋamba biki bino nensigala olwo akakolayo bbanga ki twali tukozeeyo ndoyiza emyaka gyalinga oba 4 nga mwali mukoze ebbanga emyaka ndowooza nga 4 ate awo nga bw'obimanyi ebyemirimu mbimanyi oba byaba bityawo netukola puroguramu yaffe bagiyuzizza kati nembeerawo nensigalawo nga ninga mulekwa nva nnungi bamututte sibitegeera Henrico bamugyeewo sibitegeera nalindi awo nga baleese akavubuka olwo baleese Suna Bey ow'ebinyanyanyanyi nga simulabamu waakanaaka neŋŋamba oba nange ndizayininga eŋŋende naye nga akasenteko kali akasente kange kali nentunuulira omanyi nze Katonda yampa IQ yange eri waggulu nnyo natunulira bwe nti Suna Bey neŋŋamba ono tujja kukola era nakola naye olunaku olwo nemuteganga obulipo nemanya nti ono ali mu kiraasi tujja kukola kyenakola nemutuuza nemugamba Suna Bey manyi wampulira dda noli mwana muto ng'osoma manyi ondabanga sita ate nga ndi sita naye ebyo njagala obijjewo ondabe bulabi nga nze Kayibanda tuvuddeyo ffenna e Masaka ne tutandika okukola ku leediyo tondaba nga eyakola edda njagala tukole puroguramu y'abasajja bano ekole ki eveeyo kuba bonna oteekamu ebyo ebyokuntya biki tontya ntwala nga bwokola ki nga bwondaba tukole puroguramu yaki y'abasajja enyume Suna Bey naye nambeerera mulungi nampiikinga ne tukwatagana ne lukoleera
nenjasa omutwe nenjasa omutwe nendeeta Kai's moment nendeeta omutaputa nendeeta omujamaika nendeeta mulengera kati nga program tolina bwogikola ki bwogijjawo bukedde mbuutikizi n'eryoka ejja mu Kampala abantu batandika okugiwuliriza nga buli omu agamba teekako bukedde anti Kayibanda ali ku bukedde ayo n'omwana gwe bajja e Masaka bakikuba ne tukola morning show nekwata akati we twayiza awo endongo y'ekinyanyanyanya awo Suna najja n'endongo eyo ekinyanyanyanya ekwatayo netukola bulungi nnyo programu n'enyuma programu n'eyingiza ssente bakirayenti bonna bye nalina ku CBS abamu ne bajja mu bukedde tubateekayo ababukedde ne banzikiriza okuyingira mu marketing nengenda nga nendeetanga business nenzireeta nazo sente nenzifuna commission wange nga mama mumpa netukola ki naye ebintu byatuuka ne bitabuka kati olunaku lumu ngenda eggulu ewa General Salim Sale ewa General Salim Sale tulwawo okumulaba saakola ki emmotoka nenfiirako mu kkubo wagenda na mmotoka nkadde nagenda na mmotoka anti olwo emmotoka president yali ampadde nga bamaze ogikubira ekanoni bagikuba ne bagyonoona vigo neggwawo kiki politics kakati eggulu bwendwayo nenzija manager agamba nti Kayibanda bwajja tayingira mu studio nga tanaba kundaba era bwe najja ne baŋŋamba manager yagambe toyingira studio nga tonnamulaba bwe namulaba naŋŋamba tulina kumala genda wa HR kale olwo maze naku mmeka tokola mwezi bwagende wasale wamala mwezi nga tokola lwaki emmotoka yanfiirako mukubu mwezi mulamba nga oli eyo waggulu ate nga jjeno twalwawo mulaba mwamalayo wiiki nga temunnamulaba twamala wiiki nga 3 nga temunnamulaba ate wiiki endala nagimala mu mmotoka okugikola emmotoka okugijjayo ate bwe najja ankola ki netugende wa HR bwe twagende wa HR ne bandoopa byonna ne banteekako omusajja kyatanteekako nga tekiriyo nogamba kayiwaabwe nga nsirise nayogera buli kimu kyonna nanteekako buli kimu nensirika kakati bwe yamala okwogera gye bandoopa oli n'agamba naye owaayo nangamba Kayibanda obadde ki oyagala tukola wero kimanyi nti abantu ku leediyo gwe baagala ate ebintu byokola tewali mulala asobola bikola banaye Kayibanda nkwegayiridde koma wookole ne mugamba maama tonneegayirira nazze era singa kati nakoze naye nazze ne manager naŋŋamba siyingira studio nga sinnaba mulaba kwekundeeta wano n'agamba Kayibanda ku mande jangu okole bannange oyagala tukola ki oyagala kwonoona leediyo yaffe ne mugamba maama ngenda kujja ku mande nkole omutima gukuzzeemu n'agamba ono n'agamba nti owange gwe tomanyi nti ono freelancer wadde mboga nti emyezi 2 sijja kukola olwagamba manager naye Kayibanda olwakuba omala otutegeeza nti emyezi 2 siriiwo netulaba netumanya nti tukola ki toliiwo komawo ku mande okole ki nga tuvaayo saamanya nti mukama wange bakimuyisizza bubi nga nkomawo nga nkola kati bwe nakola olwani manager bamuyita Albert Kabanda kati nali nina emisomo gyange gyensoma gino egya theology egyokubuulira enjiri kuba nabasaba ne bagamba bannange nze nkola buli lunaku ate mwe musoma lwakuna wabula munzikirize nze ntandike nga ssaawa 4 eri ku university nga batandika ssaawa emu naye nze nensaba ssaawa 4 kati neŋŋamba programs manager bamuyitanga Walugembe Moses ne mugamba nyina emisomo gyange gyensoma naye batandika ssaawa emu nze nabasabye banzikirize
kunya kati ngenda kukola okuva wano bwe wati ngenda kulekayo kasikiti kamu akakaizi moment n'ebizina endala zonna kanzikole wano webagendera mu kusoma amawulire nange ngende nkole ki nsome nagamba ekyo tekina tabu kasabu n'obulabu bonna wansi oba obukozi eki oba obukozi nensoma kati graduation zituuka baali balina akatabo balina banna bye batuwadde okukola akatabo koyina okuwandiika olyoke bakutikkire akatabo nga sinnakamaliriza kati lwali lwa kuna neŋŋenda olwokuna bwe batuuka ne batugamba atannamaliza katabo tagenda kubeera ku lisiti kati nempereza assistant programs director Mayinja po nemuweereza message nemugamba nti mukama wange nfunyemu obuzibu batutikkira lwa mukaaga naye bagambye atannamaliza katabo tebagenda mutikkira naye mbadde nsaba olunaku olw'enkya olwokutaano olumpe nkakeereko nkamalirize nkabawe namuziramu message nagamba ekisokke tewali tabu kasa lunaku lumu lwankya akatabo nenkatuulako zaali ziwera saa 9 nga nkamaze nenkabawa ku lw'omukaaga ne batutikkira nenva eno ne gawuni zange ne certificate zange nengenda kubukedde ngenda okutuuka nga bagamba nti manager yagambye toyingira studio nga tonnamulaba kikale nenkwata certificate zange biki byonna ne bankubawo ebifaananyi nenzireeka nemulinda ndoze ennaku zaalinga oba 5 ndoze wiiki neewera nga sinnamulaba wiiki emu nenzija nemulaba nambuuza ennaku z'omwezi wesi wali luddawa nemuga yiyi manager obadde okimanyi bulungi nnyo nti nyina emisomo gyensoma era nabadde mu graduation era Mayinja namutegeezezza nemusaba nemugamba olunaku lumu olwokutaano kankole waaka gwe bansabye bakole ki mumalirize era nakkiriza nagamba nga nze namuyita nemugamba mukama wange saakuweereza message naawe nonziramu message nagamba wagimpereza ddi nabikula ku simu message tebanga nga naye yagisiimudde era bwe nti benaseka neŋŋamba kale bw'abanga message yagisiimuddemu it's okay manager naŋŋamba genda kati genda endiba nkwetaaze ndikukubira nenkuyita naye nga tamanyi ne gwagoba mukoowu era nze nagamba Suna Beni Suna gwombonyaabonya nze nakoowa midi naye ku lulwo Suna mpulira ennyumira ate nga media oba kunyumira butagiyingiza n'ogifiiringa tosobola gibeera era kyekyannemesa wano ngene yawano sikyagifiiringa naguno gwaka ninda manager nkubire myaka 3 nene bwankubira leero ŋŋenda noddamu n'okola kubanga kiri kiba kitone kuba ate ebyokukola mbirina ate kati ndi mubi nnyo nze era nagamba nga nabo aba CBS nebuga temunnaba kunkozesa nze ku kyempulira mu bwongo bwange temunnankozesa kuba ebintu bikyali wano bingi n'ababukedde nabagamba temunnaba kunkozesa byonna mbirina wano ebya TV byonna naye nga bantunuulira butunuulizi okutegeera bwe ntyo kati oli mu kubuulira njiri bwe ntyo okutuusa bwe nagamba naye ekinzita kiki kirabika oba ne mukama akiyinamu omukono neŋŋamba media neneebaza mukama emyaka gye maze nga nkola mu media n'ettutumu lyampadde n'okuganja kwampadde mu bantu neŋŋamba naye abantu bammanja nnyo naye essaawa yonna nja bafunirayo omukutu kwe mbateera comedy nga nteekayo comedy musobole okukola ki naye kwezi media group weeri terina buzibu bwe banaba bampadde omukisa comedy wo tumwagala kubanga ne muzeeyi muteweta naye comedy we kwali ku kwezi media group ate abantu bamulaba okufa obufi sebo bw'onooba nga osiimye comedy tujja muteekako nze sirina ttabu mulaba mumpadde omukisa netulaba bwe tukikola nga nze mbateerayo content mulina
nze okujjako nga muwulidde nti Kayibanda muvuddeyo mayungu okunziika naye si kati si kati nze era kyeneeralikira kiri ekintu kimu nze bwe nali ndokoka by the way kwezi nakola endagaano ne Mukama namugamba Mukama mmanyi oyagala nnyo abantu batwala nnyo eyo gy'oli naye nze neesonyiwa ne mugamba Mukama bw'oba nga oyagala okuntwala nange njagala okujja eyo gy'oli naye bw'olabanga nga mmaze okubuulira enjiri bannayuganda bonna ne balokoka tommazanga ku nsi kuno wadde akatikitiki naaka naye nga balirokoka ddi bonna anti kati emyaka ndowooza ngenda kuwangala kakaaga kubanga emputu y'abannayuganda babuulira enjiri tebaagala kulokoka kati mmanyi nti obuwangazi bwo mbukola ki obulina njagala osiibule olwaleero tukomaawo ate we tujja okuyungira bannayuganda mwenna mikwano gyange abanjagala n'abatanjagala muli mikwano gyange nze omanyi kwezi neebaza Katonda namusaba ekintu eki namugamba Mukama njagala ompa okwagala njagala abantu n'abalabe bange mbaagale n'abatanjagala nze sina muntu gwe saagala ku nsi kuno okitegeera era ne mugamba Mukama njagala ompa ekisa ekisonyiwa buli ankola obubi simanyiyo kibi muntu kyasobola kunkola ne simusonyiwe era nkibuulira nnyo abantu abalokole ne mbagamba omulokole yenna oba omukkiriza akkiriza mu Kristo oteekwa okuba nga olina ebintu ebyo mu bulamu bwo oteekwa okubeera n'ekisa kuba ekisa kya Mukama waffe Yesu oteekwa okubeera n'okwagala kuba okwagala Katonda kwagala kati bw'oba tolina kwagala oba osinza Katonda kituufu bw'oba tolina kisa kya Mukama waffe Yesu oba Yesu kigwoba okkiririzaamu kiringanga nga osimaye kwezi nogaa nti oli musamize ng'ate lwebaleeta kulinnya kuba mufere omuntu yenna akkiriza mu Kristo nga tolina kisa mu mutima gwo oli musamize oli wa lubaale Kristo muveeko bw'oba tolina kwagala Katonda muveeko Katonda kwagala era ne Bayibuli ega nti omubiri gwaffe yeekaalu ya Katonda oteekwa okubeera n'okwagala mu mutima n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu abo tebaagala kukolera wamu obumu bwa Mwoyo Mutukuvu okussa ekimu kwaki kwa Mwoyo Mutukuvu nze wentiira okwagala nze bukyambaawo bukya Pulezidenti Museveni atandika kuvuga mu 86 simanyi yo nsobi gye yali akoze aga Katonda nibwo ate ng'omwagadde nnyo anti kwe kwagala kuli okwagala kuzibiikiriza biri byonna kati nze kiringa mukyala wange Robina Nakalanzi sijjukirayo ensobi yonna gye yali akoze okwagala okwo kubanga mwagala nze bwe nkwagala ensobi zo sizikola ki toziraba otunulira ludda lumu ebirungi byokka byentunuulira ebibi sibikola ki sibitunuulira singa bannayuganda ffenna tubeera bwe tutyo singa tewali mwavu ekkanisa eri ludda wa mukulu Kayibanda ekkanisa eri mu Kitaasa wali ewa Kiso Kayunga wali ewa Kiso mu Kitaasa ekkanisa weeri era omusumba wange Robert Kizito gyali emirimu agikakkalabya bw'oli musumba muto nze ndi mutume omutume abeera n'omusumba omutume aba kati ani aba asinga munno omutume n'omusumba omutume aba asinga mu protocol naye omutume Katonda akutuma nogenda gwe tobeera na kanisa yankalakkalira anti asobola okukutuma e Masaka asobola okukutuma e Jjinja asobola okukutuma wa ate osobola okugenda e Busunju n'okola crusade ogenda okola nga waliwo obwetaavu bw'ekkanisa gwe n'otandika n'ogitandika n'ogirekera omusumba n'oteekamu kwezi ng'omusumba abatume baliwo kutambula butambuzi nga Kristo bw'osanga ekkanisa eziweddemu amaanyi osobola okuyingirawo n'omalawo omwezi ng'obasomesa ng'obuulira n'ogisitula bw'emala okusituka ne weeyongerayo obuweereza obutuufu ng'ovuddeko obuweereza bw'ennaku zino omutume omanyi ekkanisa eyimirira ku mpagi ezi esooka emusumba omutume nabbi omusomesa w'ekigambo n'omubuulizi w'enjiri ze mpagi 5 ekkanisa kwekola ki siibula tugende nolwekyo bannayuganda mwenna abalungi bange mbaagala nnyo mwebale kunjagala munzikirize mbasiibule ate tujja kuddamu tuwuliziganye naye mbasaba kimu kyokka
nti mwagalane buli omusaasira munno beera n'ekisa ku munno wulira ng'ekizibu ekiri ku munno okaaba amaziga ku lulwe. Katonda kyayagala ekyo. Katonda tayagala selfish gwe weefaako wekka. Bw'oba osaba sabirako ne banno. Oyinza n'okuwaayo okusiiba nga si kukwo naye nga kwakusabira banno. Katonda asobola okukuweeramu ebyo ng'osabira banno n'alaba ng'olumiriddwa banno n'agamba naye asabira banne n'ataddeyo n'okusiba waddeyo ne saddaaka naye tali bulungi naye bwe mba mpa bano naye kamukole ki kamuweeremu. Okitegeera era ne mbasaba mikwano gyange naddala basereebu bayimbi bakomediani bonna mulokoke. Okulokoka kirungi, okulokoka kubeera kuwona, kulokoka si ddiini. Waliyo comedian at 25 oba ekivulo kiba kiwulidde? Zenaba kukiwulira. Amoti yankubiddeko nagamba nti nno bagenda kujaguza olunaku lwa comedy lwaweza emyaka 25 mu Uganda. Abantu ba comedian ba Uganda oba ne ba artist ba Uganda balina ekizibu kiri eki? Kimu. Kye tulina wano mu Uganda. Ne mu media. Ne muki twagaana okwemanya okwetegeera. Bafiisiza ddala omuntu ne bakufiisiza n'obeera eyo. Tewali pulogulamu gye bayinza gamba nti katukole ki? Katubayise bannaffe bonna. Kati bangi nnyo be twakola nabo mu leediyo tebakyalabikako. Naye teri abanoonya. Okitegeera? Nze nayagala nnyo abasajja abo abazanyi ba zifirimu Balembo ne Swaziniga enkola yaabwe. Era nze nagimaakinga nnyo. Bwe baba wa mission Lemba amanya omuntu nsole yawummula alira akaayi n'avuga ennyonyi n'agamba waliwo omukubi wa sabbaawa twakola naye ejjindi eri mu Vietnam n'agenda n'amunonayo agenda abakuŋŋaanya bw'atyo n'akola ki? Nga nze bwe nali nkoze Miswaswangule nakuŋŋaanya leediyo ez'enjawulo ne mbakuŋŋaanya ne tukola ttiimu emu gye bayita Emiswaswangule ate n'omuzannyo ne tugutuma Emiswaswangule ne kitokota nga si kisaanika. Toyinayo plan ndala oba nteekateeka ndala yonna? Sirabayo n'agamba nti bakayibanda oli baba boogera kwezi naye babeera boogera ku leediyo eyo ku mativi teri ayogera nti waliyo comedian gwe bayita Kayibanda naye nga njogera nga ntya Katonda nga si kwewaana mu bakomediani ba Uganda. Oyinamu ekifo ekisooka bwe baba nga bakitutte ate